your level. Wait, you are touching an officer. Go get up. We must send a video. Yamuna masimu go. Yamuna masimu go ne send. Just got this one. Kakati namulindo omuntu bakwata n'akusiba omuliro 783 11 80 87 weka hiyo mkono hapo. Sola kwa kusenga. Kati utaka nani na Kama sisi yake vitu ina like. Lakini ndio vyo problem bwana. Sala boye mu. Acha kutaka ndio. Apply the auto lock on them. Let's move out. Move out. And those many Ya vuelta calote, ¿qué vos has hecho? Todas son guapas. What's your yaba? Aguana, oliveta. Algo no world. Sempre bota na chocolate na Vamos a observar algo. Ndio anaongoza kuna budia nyanya. Chechu kuluma. Waje? Wara rungi yau, da batuma lira budde. Musawo. Olimbisa omwana ngogeze kagulumira atenga woli. Atebesi bagambye. Vayo. Fuluma wano je. Fuluma wano je, gato zizi no wano wabwe. Kamba lingato zodde wali maaso. Akambi omwana ngo atugamba agenze kangulumira. Omwana abadde wano muwalawo. Da wali maaso.
Kusaba kubi. Dawo no mutwali luli. Ndabona. Oto kingi kwa mama. Ogisha. Nzia. Gera no musawo. Kina kitukoseze sawa zino wetulwala omutwe eddagala lyonna balitutte kozikwerese center feeling ali tumanyiriri wali oli emmanga tujja okgenda abantu b'ekitundu ffe kyetwagala gavumenti ekoleko kwe kutusembereza amalwaliro aga gavumenti kuba kati ffe tuli wala buno bwe bubadde obuddukiro bwaffe ate bwe bajjeewo so ffe ng'abantu b'ekitundu kye tusaba gavumenti at least mu buli muluka etuweemu ka health center tube nga twanguyirwa nakalwaliro akanakuyamba bakatutemu eddagala osobola ofunayo obujjanjabi osinga gavumenti otuuka mu gavumenti osobola kutunulira butunulizi nga ate olina ebiwundu kati olwaliro obutuyamba babututemu eddagala tugakola tuti bunyigiriza muntu wa wansi empeereza nyangu bw'obeera okumpi osobola okudduka n'omugaba musawo kino kinnuma era naaba ng'asobola okutereeza ekitongole kya National Drug Authority kyakoze ekikwekweto eky'ennaku 3 okugema abantu abo betwali tuzwire nti balikola nga bazira license oba bwegerese mu bitundu eby'omukono Nakifuma, Kangulumira, Kitimbwa ni Kayunga Town Council. Mu kikwekweto kino amaduuka 5 n'amalala ge twali tuzwire twagagemye twagaigala era twatoolamu n'obulezi bwa bokisi 84 edibalirwamu esente za Uganda obukaire 2 na kalala. Ekikwekweto kino kiri ku mulamwa gwa National Drug Authority ogw'okukuuma abantu nga balamu n'ebisolo nga bakozesa obulezi obulungi era National Drug Authority ekubiriza abo boona abalina amaduuka nga batunda obulezi nga twabugemye bayidde ku kitebe kyaffe idinda tubabitiremu ebyetaagisa okufuna olukusa era ababa n'ebisaanizo nga batuukaana okutunda obulezi bayirizibwa obulezi bwaibwe. Ebifo bino National Drug Authority byebaire kaali kwekenneenya ezirabuka kafu bulaga nti obulezi obulimu bubaamu bwasigala nga bulungi paka omulwaire lw'anaabukozesa. Kati obulabo buli omwo nti obulezi buno omulwaire ajja obutuukaku nga kumbe bwafayira. Kati kiba kya bulabe eri omulwaire agireyo okunoonya kuwonezebwa ate yatuuka yayagaana kyaguze nga tineekyo oba tikikaali ekyo kyabaire ali kwenda okozesa. Omuze weguli naye gukendedde. Ekiruubirirwa kyaffe kugukendeerereza ddala n'okugumalawo. Omulimu guno gwe tukoze gugenze nga gukendeeza abantu bano abatunda eddagala nga tebalina license era bwe weetegereza mu bikwekweto bye tubadde tujja tukola betukwata bagenda bakendeera oba betusanga nga tebalina license bagenda bakendeera. Nzijukira lumu twali wano ne tugamba tugadde amaduuka 8 naye kati tuli bagamba nti mu district 2 tugadde amaduuka 5 mulimu getwali tumaze okulondamu nga gakola nga tegalina license. Ekitegeeza nti ebikwekweto byaffe bino birimu omulamwa era biri mu kuvaamu ebibala. National Drug Authority egenze ebangula abasawo abakola eddagala ly'ekinnansi era abasawo bangi beewandiisiza mu kitongole kya National Drug Authority era ne mu Jjinja muno tulinamu omusawo eyaggulawo edduuka ly'eddagala ly'ekinnansi n'afuna olukusa era tukubiriza n'abo abalala nti National Drug Authority egaba olukusa olw'okutunda eddagala ly'ekinnansi. Naye enkola gye bakolamu ey'okukebera abalwadde mu by'ekinnansi ebyo kiri mu tteeka erya complementary medicine eriri mu Ministry of